waliwo omusambwa gwe nalaba gukwata ekintu kiringa kifumu kuliko ekyambe kikola biti kiri kaavu naye kino ekijja enjala egenda va Uganda egenda tambula ensi etandikira wane waffe waliyo president agenda okufa naye agenda kufa mu nfa ya kyewondo buno bwe bubonero bw'eddogo kwotegerera nti ekintawanya ddogo ireko muno jaketi yange no kasitanja mbala mumanya nti kati ebbugu mulitandiki tweyanziza nnyo omulungi akyekumidde ku UGNOW TV ne tukwebaza okwerekereza byonna n'eddatawo ne tukusaba gwe nawe naali eyo ata na subscribing o sharing video eno tukomyewo ne Musumba Loni ow'Ennakasajja waneeno nga atuleetedde ebipya ate ebigenda mu maaso naddala mu makanisa ag'enzikiriza ey'abalokole nga bw'olaba leero ku seeti we twasinzidde njagala nkutegeeze tuli Nakasajja ewa Musumba Loni naye ekindi emabega nawe kenyini okyerabirako tuli nno tumusanze ku crusade leero baategese crusade era agenda tunnyonnyola crusade kyeno lwaki yagitegese mu kiseera kineeno kwa jukiramu emabega awo twali twakugamba nti tuyina crusade eya Arise gye bategese Rakai eyo omwezi ogujja kati tugambe nti kuno kwegezaamu bawano nnyini wenjagala musabira asooka tubuuzeeko Musumba tukwaniriza ku UGNOW TV sibyo mutya banyabo ne basebo abamu baasuze nno busubi mwebale kubeerayo tubaagala nnyo mwebale kutuwa amatu gammwe n'amaaso gammwe kubanga mulaba omanyi buli omubanga mutegeka bye mutegeka nga abantu tebarespondinga muyinza okuggwamu amaanyi namuwala wange yaŋŋambye yalina YouTube channel ng'edduka naye bwe yakomawo e Uganda byonna ne bidda down nawulira nga abantu nga tebakyalaba video ze naye ekikulu twebaza Mukama timukyatulaba mutwagala Mukama bawo omukisa mwebale amina mwebale Musumba kati kiki kino tukuyite kwegezaamu nedese tuli mu kusiiba kwa mwezi mulambo mwezi ogw'omusanvu Mukama yagutuwa nga gwakweddiza byonna bye baatutwalako so tuli mu mwezi ogw'okusiiba n'okusaba nga tukkiriza Katonda okuddizibwa byonna byali byatwalibwako buli mwezi ogw'omusanvu era tubaanirizanga buli mwezi ogw'omusanvu Mukama mpozi ng'akomyewo naye bw'aba tannakomawo buli mwezi ogw'omusanvu jangu otujoyininga ekya tubeera live YouTube channel yaffe Arise Church International Ministries Uganda tubeera live so mubeereeko mulayikinge musharinge musubscribinge kama agenda ba omukisa ekirala taata Rakai akonkona tugenda gwa munaana omwezi ogwo gw'omunaana twasetinze date ya nga 10 nga 10 bwe tugenda okugendera so mbayita mwenna aso tuwerekerako ekyatwagala twalayo ku engoye twagala oyina engoye oyagala kuzenkoye yazokooye onnungi bulungi nga zikyali bulungi nga naye kenyini osobola okuddamu n'olwambala omanyi abantu bagamba nkwate ku ngoye zange okwata ku zizo omanyi kikuweesa omukisa kwe kuwaayo mu bulumi sente zitakulumye tojja zifunamu kintu kyowaddeyo nga ebyo just kasasiro mubawe ebisiimuula tojja funa mukisa naye kyonowaayo nga owulira obulumi like nga waliwo ka pain ako ogenda kufuna omukisa mungi nnyo so era ngamba abantu bonna era nga mbeegayirira begayiridde tugenda twala ku sabbuuni emiti gya sabbuuni asobola tugulira boxi za sabbuuni ow'ettaano ow'omukaaga ow'omusanvu emiti gya boxi twagala boxi twagala boxi emiti oli ajagala ngenda kuwa 3,000 zigula omuti no twagala boxi kwaso tugulira boxi buno obutono ndoza buli mwesa tumekena aso tugulira eri enene ndoza eyingidde omukaaga musanvu twagala twalayo ku sukali abantu babeereyo nze kankubulya we twakulira nga sukali okumunywako kituufu nga n'akaweke ne bakusanga nga wamusenye akaweke ne katonya gamba nga sukali w'abalwadde nga sukali omulwadde yekka yanyoka sukali era abaana nga basaba atengera naye tanywa konko anywa kinuukirize babanga gwe banyigamu bwe batiti so
kyenjagala ogamba embere ekyagenda maaso mu kyalo abantu bangi bali bubi olaba ne Kampala oyita mu kibuga abantu bali bubi abantu baavu abantu bakaaba abantu betaaga twagenda ejjinja nga abantu bali bubi nnyo nga bw'okiwulira sebo okay kati kwegamba buli kimu asobola okuleeta kyonna kyasobodde buli omu kyosobola okuleeta nsobola sukaali nsobola ngoye osobola sukaali njagala tutwaleyo obusawo bwa sukaali nga 5 mugire kilo 2 kilo 3 kilo abantu tukyusemu okukubulamu omanyi enjiri enyuma nnyo ng'omuntu gw'obuulira akose okuba mwaka faananyi ng'obuulira omuyala bibowa nnyo kyebava abamu beebakira mu kanisa esebo enjiri nkulu nnyo ng'owa omuntu ekintu omubiri kyovalaba ne mumakomera ababuulira enjiri yo mumakomera basobola okukugamba nti batwalayo sabbuuni batwalayo biki kati omuntu n'omuwa essuubi naye ng'olwedde wamuwadde dde essuubi erikwatwako so ŋŋamba abantu bonna era mbakubiriza buli alina ky'osobola okutuwa twagala tutwale sukaali twagala tutwale sabbuuni ebyo ebikozesebwa ebyamangu sobola n'okugulayo ne ku muceere ne tugula buno bukiro 5 sooka tugulira bukiro 5 ne tugaba kiro 5 mu bufu bwe bumu luli wayogera ku kya transport era ku crusade eyo yeemu kimalirize ddala lumu naawe asobola okuyimirira naffe ku kya transport baasi gye tugenda otwala nebino ebyuma byonna n'ebyuma tubitwala stage twetaagira ddala akasente gwe wena asobola okuyimirira twabamanyi enjiri mwemanyi kyebayita enjiri omanyi omuntu okulokoka bakuteekamu ssente nze okulokoka kwange waliwo abateekamu ssente olokoke crusade n'ebaawo nendokoka nti naawe okulokokaako waliwo asobola okuteekamu ssente n'olokoka kati oluusi twerabira nti naffe olunaku lumu waliwo yateekamu akasente kaakatono ne baleeta olukuŋŋaana mu kyalo kyaffe ne tulokoka so bannanga abali ebweru mbakubira omulanga ogutakungula abaliwa yonna mbeegayiridde banyabo ne basebo tulwane tulabe nga tubaako kyetukola so mukama abawo omukisa amiina enamba y'essimu eri 0708 39 45 01 0708 39 45 01 gwe wenna ateekako sente eri mannya ga Musumba Ronnie Kalungi era osobola n'okwogerako nange ku WhatsApp n'okuteeka ku WhatsApp group yaffe mukama abawo omukisa mbaagala nnyo amiina kati no tweyanze gendowooza omulanga gwa Musumba Ronnie muguwulidde asobola abantu bangi babeera n'ebintu nga olina engoye oziterese buteresi kyokka ate nga waliwo abazeetaaga olina weetaaga okuwa naawe okimanyi nti Musumba abantu basobola okubeera nga yeetaaga oba nga ayagala okuyamba naye nga tamanyi wa waatandikira so waba avuddeyo oba nga omuntu kati nga ggwe ng'ovuddeyo n'obakulemberamu nekitambula bulungi bwe kityo kati naawo katuveewokko katono tutandike oba tusimbulire ddala mu sitoole zaffe ziri eri eza bulijjo Musumba amakanisa juzi awo twaliko era mu interview emu mu kifo kyaffe kiri ekyeri waggulu kyotegedde n'otugamba nti gwe nga gwe omuntu tolwanirira numbers mu kanisa era mbino osimala kubeera ne kanisa nene nnyo kubanga ekanisa tetegeeza kizimbe naye tulabye bingi ebigenda mu maaso mu bizimbe omwo oba mu makanisa ag'amanene ebimu nga oba nga biringa weebiri kale katugambe nga biringa weebiri abaffe biki kyoyinza okyogerako ku makanisa ago naddala amanene ze mbadde ntunuulidde abantu bano abandaba njagala mukitegeere banjabo ne basebo mwenna mumanye ebiro bye twayingiramu bino ebiro birina ekigambo kyabyo okitegera nti season gye twayingiramu eyina ekigambo kyayo ekigiwanirira ekigirera okitegeera taata nti omwana bw'aba muto baleeta mata n'amabeere waliwo waatuukira ekiseera ng'omutuma agenda aleeta amazzi waliwo waatuukira ekiseera nga tomusuubiramu kukola bya kisiru season gye twayingiramu eggulu teritusuubira kukola bya kisiru
eggulu litusuubira nti twava ku mata twava ku nywanto z'abamaama baffe kakati tulina kutereeza nakukola kye tulina kukola sizoni gye tulimu taata ye y'amakanisa amangi nga gali ku mulamwa era ye y'amakanisa amangi nga gava Katonda nga tegali ku mulamwa mangi kubanga bayibuli egoogerako nti mu biro eby'oluvannyuma bannabbi b'obulimba bajja kweyongera lwaki bajja kweyongera ye bannabbi b'obulimba be baani be bakazi n'abasajja abakwata ekigambo kya Katonda ne bakikyusaamu olw'okuba baagala okwefunira ebyabwe okitegeera oli n'ayambala essaati nga munda nga kungulu alaga Yesu nga munda sabo Usegera amakanisa mangi nga bolaba amalaalo kubaaka emisalaba n'amakanisa mangi galiko emisalaba ninga siga bwa Katonda nga ntaana amakanisa mangi ntaana ng'ogenze kwezika sigenda kwogera ku basiraamu bakatuliki bakristaayo abo bonna bali ku ekyo kigaali kigenda mu geyeena nenjogera kuba n'abategedde Katonda wagamba mu abenzikiriza y'abalokole enzikiriza y'abalokole Kristo waffe gye yaleeta ye yagitandika eyamwe y'abalokole yes kubanga obukatuliki n'obukristaayo bwaliyo before byaliyo dda bebana abatta Yesu abo abaloma obukatuliki gye bukola butya ojjukira Roman Empire wasoma ku history obukatuliki busibuka eyo n'abasiraamu baava mu gwe bayita Ismaili Ibrahim omwana gwe yazaala mu Agari oyo kati omusiraamu nabo bwatandika dda okitegedde kati Kristo agenda okujja aleeta new formula aleeta olugoye olupya naye olugoye olupya balubbiramu bangi bannabbi b'obulimba bangi obubbi obwo buli wano muwaffe wokka mu Uganda mu nsi yonna kino kiri international nti tulabyeko abasumba nga baweereza ba Katonda batambula ne ba PDD abali b'ebisiyaga temwabiraba nsumba tubalabye yes kyengamba nti bannabbi b'obulimba bangi naawe osobola okera ku makya n'ofuuka nnabbi w'obulimba bw'oba oyagala nnyo ssente bw'oba oyagala nnyo abakyala osobola okufuuka nnabbi w'obulimba kubanga nkugambye okubeera nnabbi w'obulimba otwistinga ekigambo kya Katonda okikyusaamu nga gwe bw'oyagala n'okiza gy'oyagala tobalaba abantu bangi batudde mu makanisa gano nga bawambiddwa obuzibu obuleetedde abannabbi b'obulimba okweyongera ennyo abantu twagadde ebyamangu bw'oyagala ojje musumba Loni akusabire ofuniremu awo bw'oba tekikoze olabanga musumba Loni atalina Katonda olabanga akubbye naye ng'ate nze sisaba ssente no sisaba ssente usumanya counseling no gwakiwulira n'ogamba manyi gwakiwulira n'ogamba musumba mulina olukuŋŋaana kanteekeyo kasente n'ogamba musumba wane ekizimbe we mubeera mupangisa kanteekeyo kasente kyabuntu naye si kukuliriza sente banaye mumpe njagala buli andaba counseling ate abantu bangi kati kindaze nnyo ng'oli agamba musumba okujja mu counseling yo miliyoni anti ekyo kyasetingibwa abo benkugambye anti kyenkugambye nti kyasetingibwa ne naffe abantu ne tukitwala naffe abantu ne tugulawo olukwereetako yes ne twereetako naffe kennyini obuzibu n'obusibe nti mayindi z'abantu bw'olaba kanisa abantu balaba ssente kyova olaba n'abakoze amakanisa bangi oli nga takiba eggulu terimuteekateekangako yadde okubeera ekyo okubeera ng'oli musumba nina akibeera kiringa nga abantu bangi mbalaba abasawo kiringa abantu bangi mbalaba abasawo ababeera mu malwaliro nga teyalina kuba musawo nga mu kagugu ke bwe yali ajja ku nsi yalina kubeera mulimi kati n'osanga omusawo ng'akutte empisa ayagala kukuba mbiso ng'alinga agenda okukuba embizi oba ente agikutte empisa agikutte bw'ati nogamba omusajja agenda kutta omulwadde ne weeraliikirya so bantu bangi bali mu busumba nga Katonda takuyitanga era buli omu ali eyo ng'oli muweereza wa Mukama weekubemu ttooki Katonda yampita oba ndi ku birowoozo byange oba kwaka kwa mubiri gwange okitegeera nti abantu bangi beegombye okulaba musumba Loni aweereza bw'ati kaŋŋende nange ntandike gundi akola bw'ati kaŋŋende nange nze nina abantu bangi abandabiddeko neebaza Mukama abandabiddeko byenkola ne babyagala
sinafuna bangi bakoze makanisa nini nayo ka bakoze naye era bwoba omutunuulidde olaba obudde tebwali bwebwo kitegeera Katonda asobola n'okuba nga akuwadde ng'ogenda kubeera ekyo ky'ogambe oba ekyo ky'oyagala naye ng'obudde tebunnatuuka kyova olaba nabyobulimba beeyongedde nti abantu barwashinga nga bona ogamba tolina capital n'otandika bizinensi ogenda financinga gundi bizinensi eyo ddi yo otya ogenda kola otya ogenda kikola otya okitegeera ye musumba esebo so banabibulimba bangi era njagala mbabulye bajjabo ne basebo amakanisa mangi gaava ku Katonda amakanisa mangi abantu bangi kankubulya Katonda bwati bwabeera bwoba otambula naye kino kyekibaawo abantu bonna boolaba abaafuuka bannabbi b'obulimba olunaku lumu baali batuufu baali batuufu okitegeera kati bwoba otambula ne Katonda akwata ku mukono bwekwata ku mukono bwati agukutte wano omukono gwa ddyo guno omukono asize akazindaalo oyogera n'abantu muwone musumulwa otambula ne Yesu muwone olunaku lukyuka ng'akazindaalo tokeetaaga ng'olina kukateeka ku kutu oba wano nga tojja kakwata nga guno omukono gukwata ki sente okitegeera gukwata sente gyezikoma ebintu ne sente ebintu byonna wamu gyebikoma okukwata ne wajjula ne wano n'okwata n'oteeka ku kifuba bw'oteeka ku kifuba otuuka ekiseera omukono guno ogubadde gukutte Yesu nagwo nga gwagala kufuna nagwo gulina okukwata abantu balwanira bintu kyekigenda maaso bukyatandika ekkanisa bukyatutandika obuweereza Mukama anga atukozesa singa nina emmotoka etegeerekeka singa ndisula mu zifulaati igwe naye sente zonna Mukama zampadde kubanga namanya nti guno omulimu si gwange guliko nnyinigwo n'abantu baleeta abayimirira ku lw'obuweereza sinza abaleeta nenkwata sente nga bwazimpadde nenzikwata bulungi nengula ebyuma bya stage nengula ebyuma bino byonna byolaba wano byaffe byonna buli kyolaba ate bino byonna byolaba wano tetukuteeko bya kyaki ati kyekyo kyembadde kyekugamba nti obwesigwa leero etwale tujja tusookedde eri ku kkanisa tusanzeyo ebyuma nejjazi ziri gye ziri kati ate wotugambye nti oli eno waseetinze ku luseera ne tujja ate nawo nensangayo ebyuma nendowooza nti musumba wapangisizza ebiri toyagala bive mu kyaki byonna ebyuma bya kyaki guno mutima gwa Kristo webale musumba kuno mutima gwa Kristo omuntu n'akuwa sente n'otagula bibyo notalya notekusa olw'okuba nti waliwo betugenda osisinkana era akaayi omuzina omanyi enjiri y'omumwa nnungi naye oteekamu ekyuma ne kireekaana ne maama ali mu kayumba eri akasiisira akali eri n'awulira n'alokokera eyo mmwe nga mugenze ng'abadde atya okujja ku crusade n'alyoka ayingira ekkanisa ng'asooba okitegeera nti enjiri tugyetaaga banyabo ne basebo obadde obuuza sati mbadde nkubuuza nti kyetuva kuva ku mulundi gule watugamba ku lukuŋŋaano olw'okugenda akaayi mbadde siwulirangako statement oba tupangise oba twetaaga ebyuma biki just twetaaga transport abitwala ebyuma byonna bya kkanisa kama yeebale bannange ebyuma byo weebiri just twetaaga transport twetaaga batukwatirako so njagala okugamba abantu bano ekkanisa nnyingi wano mu kibuga tezirina Katonda zaava ku Katonda omanyi Katonda bantu bangi wakuwulira statement ya Ben Hinn ng'ayogera yagamba nti yamala emyaka esatu nga tawulira ddoboozi lya Mukama gomanyi ekitegeeza okumala emyaka esatu ng'olowooza bameka abalokola abali eyo nga Katonda tayogerangako yadde naawe omaze emyaka 2 mu bulokole olaba n'essaawa z'olwayo tulina abalokole ng'agamba Katonda tayogera alimba nga n'abamu baweereza so n'otunuulira ensi n'olwo so ekkanisa nnyingi taata basinza musota basinza emisota baweereza emisota babawadde amaanyi okuva mu magombe bano bantegeka kando night bano bantegeka
olunaku lwakujja nga temwambadde buleega na mpale za munda amaanyi gava underground omulaba abambazza kuva underground okitegeera taata nejja ne gabakozesa ekkanisa ezimu basolo collectors waliwo omusambwa gwe nalaba gukwata ekintu kiringa kifumu kuliko ekyambe kikola biti kiri kaavu omusambwa ogwo oba omuzimu ogwo gwakufa guva mu magombe eringa siko yes that one guva mu magombe guva mu magombe esebo tukyagenda mu maaso tukyalina musumba Loni Mutusonywemu naye abadde akyatunyonnyola ekisambwa ekikwata ekise kiringa nga siko so guli mu kanisa mwe gutambulira mwe gufugira nti ekkanisa ogenda kutomera ekkanisa gwandaba ogenda tomera ekkanisa bakwate mmeme yo n'omwoyo gwo baguweeyo ate nze njagala wali kizimbe kirungi gye mpite ekkanisa andi kati abantu mwagadde bantu baagala ebintu bonga okutegeera kwabwe ate ojasanga omulokole omulala ye watali kizimbe abantu balina kye bamugamba tolina music system bweti tulina omwami yajjaawo ku kyaki saamusabirako naye yakubira muganda wali bweru yamukubira esimu namugamba omanyi ekkanisa wondagiridde okujja bamuwadde emyezi emeka ebiri mu ddwaliro agenda kufa mulwadde akataago kasiriira n'ekibumba bamuwadde wiikisi 2 abasawo ajukira abasawo bwe bakuwa wiikisi 2 manya ogenda ebyaddala n'obutawera kati ajjaawo ng'essuubi lyamugwako ajjanga ku kyaki kati agamba ekkanisa nga ndaba sayidi emu mabaati bakasiiga amabaati namugamba amukubira namugamba nze sigenda kugira kanisa efaanana bweti atannaba kuyingira kulaba kiki kiri munda munange nga omukazi amugamba muganda genda naawe mu kanisa ogofa ku ziri ekkanisa ezitemagana nayingira abasinga ze twagala ng'ayingira yasanga waliwo omukyala sisita omu asaba ng'ali mu kusaba n'atuula n'awuliriza bye basaba ne basaba ye ebyokusaba si bye yaliko naye mu process eyo eggulu lyamusumulula akataago ne kadda buto n'ekibumba ne kidda bupya wano kwa rise gobayo obonero n'ebyamagero mukama byakoledde mu kifo ekyo oloza twajja kusaaga tetwajja kusaaga sebo bujulizi bungi nnyo olina kubeerako online church yaffe n'olaba abantu bafunye emirimu abantu bawonye ebirwadde abazibe b'amaaso bawonye balabye Arise Church International Ministries ku YouTube channel. Okay. Yes sir. Akataago ne kadamu ne kezimba buto. Ne kadamu obulamu. Oye Katonda gwe tukkiririza. Kati omusajja n'agamba ati. Omusajja no kati olwaleero bampeereza obujulizi nga yawona. Yaddamu n'ovuga bituleera yali muvuzi wa bituleera. N'emyezi gye gyayiseeko gye baamuwa mu ddwaliro. Katonda gwe tukkiririza. So ekkanisa gwe wamusabira saamukwata nako naye kutuula mu kubeerawo kwa Katonda mu kkanisa nga waliwo sisters kwaleeta obulamu. Yes. Wano kwa rise. Yes. Tulina muwala waffe yakagenda kati ebweru ni yajja biganya ebyogende bweru ne mugamba dayo genda okubikoleko banga todonyo bamuyise nange okolote no Katonda wabeera wabaawo obulamu buli kintu kyonna kibaamu obulamu kitegeera taata buli kintu kyonna kifuna obulamu wabeera weka mutanda najja bwati buli kintu kyonna kifuna obulamu era njagala ogamba abantu bano tekkanisa z'abannabbi b'obulimba nyingi beera mwegendereze kanisa gy'osabira mubuuza mukama nabagamba mmwe fe abasumba mutucekinge bayibuli etugamba okukema emyoyo mutucekinge tukeme emyoyo gyammwe omuntu omuyiseemuko okugundi mugabe mukama mbikkulira ku musumba Loni ono mutuufu atuvuga atutwala mu magombe atutwala mu ggulu. Yes, abantu bangi muli mu kigaali weebase n'okwebaka kiringanga mugenda mu takisi n'otuula mu taxi ne batwala mugenda chenjijo gawe tugenda basi etutwala Irakai ne webaka ebibaawo mu lugendo tobitegeera driver ne bwe yebaka
tomanya asobola okubavuga mayiro ng'ali mutulo nga akatunuzaako katondo bwe kati nga yebbayo katono nnyo n'ateeka mu giya n'addawo ffe twagenda e Masaka nali nkola twagenda Bukomansimbi bwe twagenda kino kye kyabawo taata duleeva yabuuza nga tuli mu motoka bannaffe bonna beebase kiro sawa ndowooza mmeka duleeva n'abuuza omugga bayaguyita mugga ki nagamba tuguyiseeko olowooza duleeva yali nga avuga kati nga bwe muzze omukulu nga bw'abadde akuvuga nga bwe muzze ne bukya kumaki omukulu n'agamba nga akuvuga n'akubuuza enkuba etandise n'okutonya naye nga enkuba gye muyise yonna ebakubye ebatobezza enkuba etonye etandise naye ng'obwedda ffenna tutobye ng'obwedda mutobye kyekyo bekifaanagana esebo kyovula bagamba bajawule basebo mutukube mutooki mu kkanisa mwe tuli mu abasumba mutukube mutooki nyinza okukyama essaawa yonna omusumba ava ku mulamwa essaawa yonna omusumba ava ku mulamwa naye mukube mutooki naffe twekube mutooki abaweereza tomala lunaku nga teweekubye mutooki katonda okyali naye okyamukalinze kumanga amagombe bayibuli egogerako Dawudi yagamba nti emiguwa gy'amagombe ginneetoolodde amagombe gatega emitego kategeesiboka n'abaweereza naawe asuubira okuweereza kyova olaba nti kanisa eryemu eryawo kasanga ati omusumba yayina omwana omulenzi ng'abeerawo mu kyaki nga baweereza aweereza naye olunaku ne lukya ng'alinga pasita muto oba nga muweereza mu kyaki akwatira ku musumba bino otambuddemu eno olunaku lwakya lumu abantu ne batandika okumuloota nga musumba w'amaanyi bamuloota nti batandika okuloota oli musumba w'amaanyi nkulabamu ekyomuwendo nga bino bebawaga bannabyabufuzi nga bwe bawaga bannabyabufuzi abo ne bamala ne bagwa kati omuvubuka nga tadduka mu kkanisa ng'adduka agenda ng'atandika ekkanisa afunye amaanyi abasumba bonna abantu bonna abali mu kanisa abasinga obungi ne bagenda ewuwe ate akola deliverance asabira abantu emizimu ne gibavaako obuweereza okugenda okuggalawo myezi bwezi omwaka tegwawera naye nga omwezi ogenda okutuuka abantu baali bwe bati nga mu kwaya abantu 8 bali lubuto lwa musumba owulira papa nga mweno mu bantu ababulijjo abantu nga 10 bali mbuto andi musumba yabagamba abantu baagala practical musumba njagala onkwatireko ddala nkiwulire njagala nfiiringe that presence njagala ekintu kino kiwone njagala mpulire nga waliwo ekyenyoola musumba agakugamba jjamu empale musumba sister jamu empale nkulaga ekigendo okuva kati sister mukazi watu wazoli desperate bali eyo mu counseling room yes babi bakola gulosa bameka abana bafabo bwana bebe bakiddeko mbulumu mu busenge eyo okitegera notuuke ku kanisa waliwo mutabani wange yaŋŋamba musumba yagenda ku kanisa n'atukanga omusumba agaba amazzi naye nga amazzi galimu amatondo g'omusaayi naye nga tosobola kugamba nti musaayi ki abantu ffe ng'abantu musumba tulina okukkiriza tulina okukkiririza mu mmwe abalinga abasumba bayibuli egamba nti akolimiddwa eyeesiga omwana w'omuntu ndi muweereza mba just kikozesebwa kya Katonda ti Katonda ankozesa mba mukozi okitegera tolabangako maneja mu faamu ne banne bonna maneja nabba n'obusente bwammwe n'agenda nti ffe tuli ba managers Katonda ffe baataddewo ne naffe tubba bannaffe ate era kitegera nti olunaku lumu osobola okera ku makya omusumba n'agwa omusumba nabba nete musumba bw'aba agudde ate gwe si gwe aba agudde kyova ngamba abantu nti obwesige bwe obutadde mu Katonda ndi musumba gundi bwagwa nange ngudde olwenga musumba bwona ogwanze nange mba mpedde gwe yaraba ebyo byonna ne mugamba nze naawe oli mulala tutegeera bwe ngenda okola susu gwosigala otudde mu katebe kitegeeza tuli banjawulo yes tuli balala oli bibyo nange ndi bya yes tuli banjawulo olaba ne bwe baana balongo babiri era wabaawo enjawulo ebalaga nti gundi wanjawulo ku gundi kati omulimu gw'omusumba oba pastor yenna mulimu ki omukulu kumanaginga tuli ba managers kyenva okwogerako wano kumanaginga
n'okuba fe abakyajinga ekinene ne tubakyajinga mu kubanga omuntu yenna kyalina kyakuwa tosobola gaba kyotalina obwesige waffe tubutadde ku basumba ne maliriza nga batwasize nga ebintu bikyuse ebintu bikyankalanye kitegeera so amakanisa mangi sigamba nti okwesiga musumba wo kibi kirungi naye teweemalaayo natuuka naga awanike emikono nkusabire nino okwerekeramu ak'obuntu naga awanike emikono nkusabire ogenda okulya emikono giri mu mabeere era ng'osigala otuddaawo ng'okyaba kyansabira nawe oba ndingidi yenkanawe naga kati leeta omukono nina byengira kati waliwo osibanya ye bulazani namulakoko emabegako waliwo eyampeereza akatambi ku tiktok edda yes sir nendabira ddala taata ng'omusajja ayambadde bigiravuzi akwata mu gundi ya mukyala wano mbwajjayo ddagala n'alyoka ajjayo guyirizi nga aleka obadde nagwo ne muno afera abantu ningeyakalabako nange afera abantu ali mu kuyiiya abantu okitegeera taata nti abantu tuddemu amagezi ekkanisa gy'okusabiramu mugambe mukama ankeberera ku musumba wange mukama ayogera weewaawo emirundi 3 mugambe mukama ankeberera ku musumba ono mutuufu nyiza okuba nga musumba ataddewo embeera naye nga si mutuufu waliyo abasumba bamu abakaka abantu mulina okujja ku kyaki kwegamba naye obeera option endala nasiso agenda wa mulala kuba musumba ajja kolaki watandabe nga sazize obanga nagenze wa musumba gundi oluusi kiba kyalwa bulungi bwo lwaki tubagaana okutagalira mu makanisa amangi naffe tukoowa okugoba zidayimooni kiringanga ogamba mulokole oli mulokole walokoka ate ogenda ku nnyimbe emizimu gy'ogenda okujja ejjukira bwe mugenda ku lumbe abaafa babaawo amagombe gaba open awo potozi ziba nzigule yes nti bajja abaafa bajja babeerawo awo okitegeera taata abaafa bajja ne babeerawo so oba olina okubeeramu amagezi ng'omwana wa Katonda n'otazungira ku nnyimbe kati amakanisa gano ge tutabaala kati kankubulyeko kino taata okimanyidde ddala nti abaana ab'obuwala bangi bakwata ebifaananyi by'aba boyfriend byabwe ne babiwaayo ku byoto by'abannabbi n'otwalira nabbi yono omwami wange nabbi yono omwami n'omalirizanga bakwata oli mu kaluumu emisota gyebaka ku kifaananyi kyetooloola bino ebiringa ng'ebya musajja agwana mu ccupa that one golooza abasajja bameka abali mu ccupa abasajja bangi nali ndowooza byali mu Nigeria eyo oba bintu byadda lwaki baabireeta mu Nigeria nti Nigeria wakyasinza obusamize n'obulogo obungi bo bamanyi nti omusajja osobola omuteeka mu kaleega nalekana omukyala asobola okusanga omwami nga ali mu bwenzi namukwatira ddala omwami nakwata omukyala mu bwenzi yes omukyala nanyiga bunyizi wati ku bbeere tiddu nakwata obwongo nabukyusa nakitwala ng'ekitabaddeewo bamanyi okutwerabiza aba bakyala yes muli abantu abalogo ddala abantu abali ivo ddala gwe kankubulire abasajja abatali bafumbo bali abbi bali nagamba abasajja abafumbo bali agu abo nadde abantu baganda bafa abebirevu abo temulidde ebbi baba mwereka muti abo maama batya naawe musumba kati gwe bafuna abakazi babiri ojja kumbuulira buli omu aba asikaza wuwe agamba omwami wange tebamuntwalako naye ng'agenda mu ddogo nga ate abasamize muli bisiraani nnyo bannaye omusamize asobola omugamba kati funa akagalanda kasekulekule atugoberera akagalanda okategedde sina kyemmanyi mundeke kasekulekule muteere mu supu w'enkoko musajja ati ogenda okulira enkoko nga tewali yali afumbye ku nkoko efaanana mukyalawo gyafumbye kumbe ebirungo bataddemu kayingulirienti bakayita kagalanda mu choose mix ogenda okulaba omusajja yali ategeera gatandika okuta emimwa bulazi yali ategeera aweereza mukama essaawa z'okusaba ali mu kusumagira bakukutta obwongo kati kikubamu akafaananyi eri waliyasika neno waliyasika mwenna musikaŋŋana oli aloga nono aloga mwenna mwesika gwogenda kuddamu amagezi ogenda kuba n'amagezi oli asika agamba obwongo bwembutwala nono agamba obwongo bwembutwala bagenda kunaanula obere nga tokyalina magezi gwe nga tewerwanako ali ogenda bumanya
gwe kyogamba balya bbi bamanyi nti gwe balya mpozi bana bagenda okwanjula y'omuli okimanyi we bakuwera oluwombo ku mukolo kwennyini manya akasenga mwekali manya akasenga akagalanda mwekali musumba mu balokole temukola ki temuyanjula notwanjula niira omwana w'obuwala asobola okubeerayo ne sengaawe sengambe ow'ensonga akayiseeri kugambye nagenda ku mukolo olunaku lumu ne bakwata ogwe nali ŋŋenze naye bamuwadde oluwombo sebo ye mukulu n'akwata oluwombo mbw alumpa namugaa waaca ly'obugalanda bwe sinaako buzibu omusumba ogenda kulemesa ogenda okuvaawo ng'oyagala muka munno oli bamuloze kumwagala ogenda okuvaawo ogenda okulaba ng'owulira bino ebya bestman yabuuka n'omugole ogenda okulaba ate omukyala ayinza okuba takwagala yaloze bbaawe laba nawe bw'omwagala mumalize ebintu bikyankalanye ebintu ebyo byaddala taata bikyagenda mu maaso ne waffe mu Uganda muloga bantu mmwe tuli mu 2025 omulembe gwa .com kati kankubuulire ne Kristo ne bwanaalwawo okujja ne tutuuka ekiseera ng'ennyumba tuzitambuliza mu nsawo kubanga system ejja ng'emmotoka yo givuga bulungi nnyo n'otukali n'onyiga eppeesa n'ogiteekamu kitegeera kyonna ne bwe tunaatuuka ku leve era omuntu ajja kubeera awo nga mugagga mukazi mugagga ng'alina akantu ako ng'era okunyweza omwami akantu ako atijjukirako tekavaawo wetugamba nti ne mu bazungu eyo eddogo nayo gyeriri esebo ate gye wasinga kubanga luminati yekyasinza amaanyi ne banyanya bulungi ensaasi ate bo bakola bingi mwababeera n'ekkanisa n'emisubbaawa ne kandozi mbazungu bagenda ku malaalo kwe baziteeka era woogiraba ewalala wonna wabaawo ritual gye bagenda okukola candles ziconnectinga direct ku magombe ate bano babeera ne kando ku dinner night ebiwe bityo ono afunye omwagalwa girlfriend boyfriend mukwano mupya ne bagenda asima ku date mwanjule eyo gundi zammwe naye nga ekikulu kiringa bwe nayogera ku mira nti mira poto nzigi in case of anything bintu biba birala mira buli kaseera tufuna omulabi omupya soko otangaze nko ku kya mira zikolebwa mu musenyu banyabo ne basebo amagombe gaba open olw'emmira gutambula bwogayula omugulu oguze n'oguzeeri mira endebirwamu zikuvuga ne ziconnectinga n'amagombe zikuconnectinga n'ennyanja endebirwamu eno genda era baba bakulaba bulungi nnyo sebo kyeweerabamu bakulaba bulungi era bamanyi omukulu baaba ate bana balina dressing mirrors nga nene nnyo mulumu ne wekabaka mira abakyala mutera okutambula ne mu mira omukamenyeka kizibu sanga omukazi ne waba mugagga ng'alina mira etegerekeka era ogenda okulaba bantu ng'era mulimu kali akaagira kano nkakuuma nakagula Abu Dhabi ebimu biba bijjukizo akatereka akasuuli so mira ekolanga poto connectinga direct ku emagombe era buli wobeera mu mira manya waliwo abakula mira gye neegulira buli wekakutanda n'oyimirira bwoti waliwo abakulaba akumonitoring esebo kati obutandaba nnyo gisuule sirina kukozesa mira gisabire mubya bitukuzibwa n'obisabira n'oyita omusaayi gwesu ne gukavalinga ne gutekinga over yes musumba waba lumu twali tunyumyako n'otugamba nti abantu tuyiga okwezuula omuntu nezuula ntya ekyo nkijje ku gundi ku nsonga gy'obadde oyogerako ey'abasumba baffe amakanisa gye tutera okugenda n'ongamba nti tunuulire nnyo omusumba wange nsabe mukama mbikkulire musumba loni gye nsabira musumba mutuufu musumba ki kati nzuula ntya ng'omusumba ono ali bw'ati ne bw'ati oba nze omuntu nezuula ntya
ekikulu kubeera n'enkolagana ennungi ne Mukama ye number 1 ne Bayibuli etugamba nti munaabalabira bannabbi b'obulimba munaabalabira ku bikolwa byabwe okitegeera nti ekkanisa mwosabira omusumba wano nakugambako omusumba yatuma ennaku ezo yatuma ekkanisa yatuma abantu bonna ate ezo sijjuze ez'ekisirusiru yatuma abantu bonna bannange mwenna abaagala amaanyi g'ekisajja n'ag'ekikazi buli omu leeta empale ey'omunda ngenda kujjamu eyange mbakonekitinge nina 3 phase abantu baali bakakafu ne bajja nayo omusumba yalina 3 phase ngenda okulaba nga n'obumu ku bwana obulenzi babuwadde andaweya zaabo oba babukonekitinga wa kati n'alyoka akwambaza omwoyo gw'okwaka kaali kakodyo nga kirala bamuwa order kuva mu magombe nti abo abantu batukolere ki anti waliwo wenkuddizawo ke mabega wali eri nti mwe ng'abasumba engeri gye muli nti muli bantu oba tubayite bantu b'amaanyi bantu banene mu kitundu tuba tusuubira nti kale abantu bangi tubagoberera tubalabirako musumba wongamba okukola ekintu lazima mba nja kukikola kyova olaba musobola okugamba mande eno wiiki yonna tugenda siba buli asabira wano mwagala nga asiibye n'otugamba nti tugenda ku crusade era akaye n'otugamba kwegamba tubawuliriramu nnyo mwe ng'abantu ate anti kintu kye nagambye nti obwesige tobumalira mu musumba kwe kulabula kwetulabula abantu gambye bateekawo n'ekikolimo nga kiri special eri abo abeesiga abasumba tokubanga kikonderwa musumba gundi towakaniranga musumba nze musumba wange tasobola kukikole musumba wange tasobola kikola ku ggwe omulala asobola okukimukola olwo naawagambye musumba wange tasobola kukwata muntu nga era ggwe tokwatika gwakutunuulira olyasoga musumba wange tasobola kukwata muntu yenna tasobola kukwata naye gwa muwakanira tosobola kukwatibwa nga gwe nga bw'ofaanana tokwatikika okitegedde nga oli asobola omukwata oli omulala ku mbeera gy'alimu ne bw'afaanana kasobola omukwata naye gwawakana gwe toli mu testi za toli mu layini ya musumba nakufunye dda so bannabbi b'obulimba bangi taata abantu bangi nnyo batwaliddwa emyoyo gyabwe beeramu ekkaanya n'ekkanisa gy'osabiramu bw'olaba nga balina bye batunda manya dduka wano ekkanisa twagala tuli mu kusonda sente za ttaka lya kkanisa twagala miliyoni 3 ne wano we tuli infact asobola otugulirawo otugulirawo wa miliyoni 10 wano wanyumira crusade 31st zaffe tuzikolera wano n'ebintu byaffe biraba bano balaba bali mu kuzannya mujja batunulizayo ku kamera bajja balaba basketball yiri eri ebyo byonna batondawo wano miliyoni meka 10 wane nakasajja bana tuli nakasajja mu center wennyini mukama wange waliwo tuli ettaka lya miliyoni 3.5 okuva waliwo paka wano ndako kyekiri nakasajja musumba sebo kino kibuka nakasajja olwokuba kati kambuuze tewaliyo nasana mu ngobe je wali mukama wange muleke nammwe olwokuba erinnya omayirwa nva kulinnya nze oyanvuga omwoyo akuvuga ngamba oyo ali ku kamera anvuga omwoyo kati ese anvuga naye nga ndaba tetutuuka anti tomanyiyo naye nze ntambula buli lunaku era ntambula nnyo buli lunaku ntambula naye ewo waba wammwe waba wammwe ntambula buli lunaku sebo so kyenjagala ogamba abantu bano tutereeze ekkanisa nyingi ez'abannabbi b'obulimba ne Bayibuli etugamba nti tujja kubalabira ku bikolwa byabwe bye bakola musumba abatuma atya obuleega musumba ateekateeka atya conference n'agamba muleete obupale bw'ababba bammwe leeta ebifaananyi buli wowulira omusumba nga leeta ekifaananyi kya boyfriend wo leeta ekya girlfriend wo n'akitwala manya agenda kumuyingiza mu ndagaano agenda basiba mwenna endingidde ebbiri bino sima ate kineno nakyo oba mbanjiseewo otutangazeeko nti kwata ekintu kyonna mu bizinensi yo okireete ekifaanaganako bwe kityo
no kati eyo point of contact nekino ekifaananyi point of contact ti omuntu anakuloga obulungi akulogere ddala otuuka ku level ofaanana akayiringu akali akatuufu alina kukwata kuyoola bigere ebyo enfufu y'ebigere alina okusala ku lugoye zenna omukyalo omwana we era mu abazadde mbakubiriza mbeegayiridde era mbakubiriza mukebere abaana bamwe nga bava okuzannya era abaana bamwe mubatangire kubanga kyekino taata bakebere abaana nga bava okuzannya kebere omutwe kebere olugoye abantu waliwo eyasala enviiri z'omuntu z'omwana omwana yayina amagezi n'atandika okufuuka kizonto omwana nga ali awo bintu tategeera omutuma akambe najja nakolaga maama kambuzi ng'akalina mu ngalo nga yeerabidde nga afunye omwoyo gw'okwerabiralabire si ku mwoyo bamugjamu amagezi oli ayoola ettaka n'akwata ettaka ly'ebigere ebyo n'akwata amagenda go gye wandibadde ogenda enzigi okweggulira nizeggala yensi gye tutambuliramu ye abantu baloga abalokole mukkiriza nti eddogo gye riri mukkiririza kati tulwanagana naki mulwanagana bw'oba onoolwana tosobola kwekuba tosobola kulwanagana wekka olina okubaako ne opponent gw'olwana naye wakkiriza nti katonda gyali manya ne sitaani gyali saidi eri kubanga ebintu bitambula bibiri ewali dupu eri wabaayo origino ewali omusajja eno wabaayo omukazi nti ekibiriiti ogenda kuma omuliro weetaaga amafuta weetaaga kyogenda okukoleezaako bw'okuma ekibiriiti tekifumba weetaaga enku weetaaga gaasi okitegeera ekyo kyennyini yes so ekkanisa nyingi ezaava ku mukama nyingi ate oliyo n'abaweereza bangi nga baava ku mukama ninga tomanyi tuva ngambye buli muntu yenna ndaba tambulira mbulamu obw'okwekuba mu ttooki omugabe mukama nkyatambula naawe ye bwe mba ntambula naawe wabeewo obubonero obulabika omusumba oyo tugeze avuddeko asobola okwezuula nti kituufu kati nange kennyini byenkola osobola kubanga omwoyo asigala ayogera mu kaloboozi akatono ng'agamba mutabani komawo abantu bangi obugagga bubasusseeko basitudde byansi kugambye singa nina ebintu byenjagala singa nina assets ennene singa amawanga sigavaamu gatambula naye olw'okuba mmanyi nina mission eyantumibwa ogolokose ekkanisa ezuukuke n'abantu balokoke nti mbula na kutunda ntebe zange mu nnyumba nteeke mu njiri nsomba yesebo mwe temulaba bijja temulaba bigenda kujja maaso awo nze bintiisa n'okuntiisa nze natidde dda kiki ekigenda okujja bingi mubimanyi mbadde nga mbyogera wano nabagamba enjala ejja nzira neeraliikirira yes naye enjala eyo musumba ogyogeddeko nnyo ate gwe n'otukubiriza okulima naawe kenyini n'otugamba nti watandika okulima lwaki mbakubiriza okulima mukama bw'atugamba mukama atugamba tulime mukama atugamba tulime emmere kubanga enjala egenda kujja mu bbanga awo maaso musumba nalabye akatambi n'amaziga ne ganjitamu oba Isirayiri eyo Gaza olutalo oluliyo olutalo lukyagendera ddala mu maaso ekyana bambi kitobi ne byana biba bitandika obutandisa okutambula ekyana kyazze ne essowaani ng'essowaani teriko kyeriko taata oba ne maama bakyali eri mu buliri naye nga nabo ekibabeereza mu buliri njala kati baveeyo bakole ki ensi ya lutalo ekyana ne kijja n'essowaani bambi nga kikaaba nga kyagala mmere naye nga tewali mmere tugenda mu lutalo ekigenda oleeta enjala ekikola enjala bingi olutalo si lwe lukola enjala kyokka naye kino ekijja enjala egenda va Uganda egenda tambula ensi etandikira wane waffe ejja mugirinde ngama tugamba tulime tutandike no savinga chipu zafulumye 666 bagenda jongeramu ku birungo this time round batya abantu bangi ogenda mu kanisa bagikuteekeko mu kanisa ate jensuubira ofuna obubuda setolinga ne kanisa yo settle down
bwabanga WhatsApp group esobola okwenitiatinga ku lumenda tinagamba mutabani wange ali Jinja WhatsApp group mukwano gwe yasoma naye yamuinitiatinga kuyita ku WhatsApp group okumu-initiatinga kwe kumuyingiza okugata kabiina okuyita ku WhatsApp group bino bigroup byatubeerako abalokole tubanoonya ne mu group zaffe ez'abalokole tebaliyo tebabeerayo baagala bigroup ebyabasenga ne kojja senga mutiiriiko kojja mutiiriiko gundi bye balimu ebyekisiru omulokole bayiga sitayiro zisimanya bw'okola bwoti kati sitayiro zigenda kuyamba kimulokole yadde nakyo kyetaagisa ffe abalokole abafumbo bajjabo ne baseba omwoyo mutukuvu yatubuulira ekyokukola yatubulira ekyokukola so bali mu gurupu z'abasenga ne bakojja gurupu z'emipiira Oggi ne Obbi kati agenda kuŋŋamba ki Oggi bayinza obeera bakasitoma agenda kubeera kasitoma wange biki baali batusomesa batugamba bano abaana tusoma nabo be bakasitoma abasookera ddala bomeka abaali baguzeeko era okimbuuzizza no kyekyo okimanyi nti abantu abakumanyi be bataagala obeeko kyofuuka kyekyo kyennyini okuzimba bakiyita onaku zino abavubuka okuzimba akasajja ku mutima obyanguya okuzimba n'ozimbirako mu kyalo mu kitundu kyo wakuliramu kitono nnyo than okuzimbira mu bantu abalala mu kifo ekirala nti osobola okubeera mu kifo mwokulidde n'okola edduuka ne ligwa naye n'ogenda mu kifo mwotakulirangako olw'okuba tebakumanyi ne baggulako ono abeere nga agamba oyo mwana wa namuyomba siyaze sijja mugulako akakana kalyanga n'ebikajjo byange n'aleeta ne biri ebyakolaki ebyayita ebikadde oyo mwana mmwe waliwo yansanga nagamba nakulera wakulira ku sukaali wangamba singa tewamu muwandibirese totamuweera ddala wanfukira kwatayo kyompampa ne mugamba wandibirese muli bulungi musumba ekirala budde ekinumya omutwe waliwo akantu akalala kentera okuwulira mu balokole ddala ng'ayina ekkanisa esukka mwemu ng'ovudde ku ekyo ky'obadde ongamba nti balekerawo okuzungirazungira mu makanisa kino kiri bwe kiti nina kati gweoli weno nakasajja nina ekkanisa yange erina kasajja Arise wensabira ndi awo ne musumba loni naye nina ekkanisa yange ey'omu kibuga nina ekkanisa ezi olumu mbeera eri olulala mbeera eno ku kyalo kati transport wambula nga nzije ewaloni kuba kwe ku kyalo kwendi naye wenfunamu nina ekkanisa yange era eriye kati zino ezaffe ezo z'omu kibuga era ze tubadde twogerako ennene zebayita nti ekkanisa yange ennene eri mu kibuga naye osabira nze nsabira mu kibuga naye bwe biba binkutte nga ngenda awo ku Arise okitegeera kitegeeza ki omulokole okubeera n'ekkanisa bbiri oba ezisukka mwemu mutulubeere banyabo ne basebo beera mwegendiza n'ekkanisa gy'osabiramu tosobola kunywa ku nzizi bbiri ebiseera ebisinga tosobola kunywa ku nzizi bbiri ebiseera ebisinga kitegeera manya wa katonda wakutadde nga wogenda ofunira omukisa buli muntu alina katonda we yamuteera okuwona kwe kyova osobola okutambula n'oyita abakazi bonna n'obaagala oli ng'alina yakebaka ku bakazi 17 ne bukya ku makya taata n'afuna omukazi ne basetolinga n'obwensi ne buvaawo nti ziri zonna bibadde makubo abadde makubo ge ayise embuyisi naye afunye ekyo kyamuteekebwateekebwa engatta emufiitinga emutuuka okitegeera nti osobola okukola byonna tulina abantu abazadde ninako abantu betusabiddeko wano ku Arise ne bafuna abaana naye osobola okutambula eri yonna noteekamu amaanyi go noteekamu ssente zo noteekamu essaala zo ne bigaana okukola naye nojja nenjogera ekigambo kimu ne bwemba sikuteeko n'otuula butuuzi awo nowona kiba kyekyo kuba kukkiriza kungi Katonda yakuteekerateekera ekifo mw'olina okuwonera si buli kifo nti mwogenda okuwonera
tubula waliwo abalima n'emmere n'ogenda n'olima eri yonna neefa naye n'olima ate batasuubira nti oba olimye mu lujjaawo emmere nedda kyokka ey'omu nnimiro n'egaana ebintu buli muntu yenna alina amagenda Katonda alina abantu abalina okumuyambako okutuukiriza amagenda ge buli kintu kirina ekiseera kyakyo buli kintu kirina ekiseera kyakyo naye buli muntu alina ekifo w'alina okuwonera alina ekifo w'alina okutaasibwa alina ekifo alina omwami buli muntu yajja n'omwami we olina mukyalawo gy'ali abo bakumenya emitima temuli wuwo balina kumenya ng'oyitewo ogende kati ekikyo era bwe kijja n'akabonerezo kankubulye ekintu ekikyo kijja era ne bwe kiba kinajja okifiiringa ennaku zino nno mpulira ssente mpulira omukisa aba gugenda vaawa mukama wagenda kinkolera oba okiwulira gwe nga ggwe esebo kyekyo kye bayita okwezuula kirala nya tujja kyogerako next time okay esebo nkisomeseeko abantu bano bakitegeere naye kanisa nyingi sebo basolo collectors kanisa ekwata nesene yaga muteeke mu baasi ezo mubaleete wano muteeke mu baasi muteekemu amafuta mubaleete mugende mu byalo mubaleete kati waliwo kanisa waliwo omukyalo mu kitundu kino yangamba musumba nabbi ategeka olukuŋŋaana erugogo musumba yatuwadde transport emotoka egenda tusanga n'atuwa n'emitwalo 3 buli omu nkuteeke ku lisiti yo n'ogifuna agateekako gwe musumba looni bwantunuulira ndowooza oba alaba ndi equivalent ku mitwalo 3 ng'anoonya bammemba bagenda nabo yes babagamba balina baagenti nti mukuŋŋaanye mukolekitinge bangi tugenda baweereza entambula mubaleete mu kitimba yes abalina gyabajja ebirala nkugambye basolo collectors bangi nga naawe mulokole otuula mu baasi ngenze wa nabbi ovaayo gwe yali tayayuuya ng'osaba n'otandika okuyayuuya nga tolina nakyo oli mu kulya oli mu kuswangula abantu baleese ebikolimo ku bulamu bwabwe bingi yesebo wano wewaffe mu nsi yonna kubanga abanabi b'obulimba bali mu nsi yonna tebali Uganda bokka taata mu nsi yonna abanabi b'obulimba abangi kiri e Nigeria kiri e Ghana kiri e South Africa ate nammwe abawane waffe wemufunamu kasente gye mugenda abasinga ate nga ng'ogenda yokolayo mbufuna maanyi ate musumba aba akola nnyo ebyamagero olina ssente ate kyekikutwala eri kubanga buli muntu yenna kyakolerera wano wonna buli muntu yenna mu nsi akolera lubuto oli okyegenderezaako lubuto nakwebaka si kwebaka abantu bakola n'ekiro oli okyegenderezaako nti abantu bakolerera mu buto kituufu n'abaana b'oweerera obaweerera bakuyambe mu future nga tokyalina maanyi bakuwa ekyokulya nanti oli yaŋŋamba mbwe enjala ya mukwano gw'omuntu akyasinze ye takulekerera mu bulungi mu bubi gy'abaawo awo yaba takwerabirangako era takulyanga mulukwe enjala yesebo kati wokireese oli omulala naŋŋamba nti tukolera lubuto nakwebaka nti neetaaga okusula obulungi neetaaga okulya ebisigadde ne bigoberera kyekyo musumba esebo so bane mbeere beegendereza nga tumaliriza mubeere beegendereza kanisa kijembeeramu kanisa ensumba musumba kyangira kubanga abanabi b'obulimba bangi ekanisa entuufu nnyingi nnyo nene kanisa enkyamu mweziri kubanga abantu baagadde kati kankubulyeko baganda baffe abasiramu bangi wulira baganda baffe abasiramu bangi kino kye baakola batuma abantu ne babatuma ne bajja mu kanisa ne bawasa abaana baffe nga yeefudde alokose n'amala omutuusa mu maka n'amugamba toddayo mu kanisa ngeze nkulabeyo era gwe omwana w'obuwala embeera musumba mukama ndaga ono ŋŋenda mmulokola gwe weeremerera ogenda kuyambaani weeremeredde okuva mu mbeera ogenda kumusabira saala ki musumba nze ŋŋenda musabira musumba mulungi kale nga nawe weeremeredde weeremeredde oni agenda okuyi kati mwenna ne mubeera endingidde mu nyumba mu bufumbo ono
gwalina omuwanirira naye nawe tolina maanyi gewanirira so mbegayidde banyabo ne basebo bino ebintu byakutegeera abaana bangi abawala mukama baalaze abasajja n'abasajja baalaza abawala omusajja najalaga njagala kuwasa nga naawe mbirooto gwolaba nga si kawuula si bizimu nga gwolaba nene bukya ku makya n'omuganzi nze saagala n'olaba wa benzi n'apaakinga nga n'omwaguli sayidi eno mwana gamusumba mukama yayogedde dda oyo anti mukama alina kwogerera kuwa ssente tayogera mukama ebyo bya kisiru nze njagala omuntu netandika naye kuva eno netwezimba buli omu n'amanya munne okitegeera naye oli obusente tomanyi najazije kubanga ngamba abantu temumulaba emmotoka nga zitambula abantu bavuga emmotoka naye si buli mmotoka gyolaba bavuga nti agivuga mutuufu tetumanyi naki kiri mu mmotoka omwo abamu batambula n'emirambo mu mmotoka nga bwolaba ekkanisa ezisinga bafu si ezisinga ezimu bafu batya ekkanisa ezimu mirambo ekkanisa yennyini nga yafa nga yo mulambo nkitegedde nga omusumba bamuwamba jukira nti bw'okuba omuntu wali waggulu aliidinga omuntu abadde aliko amafuta ge oba ekirooto n'omukwata aba agenda kuwabya bano bonna kubanga yayina kwe munywa kwe mulabira mwenna mugenda akalala musumba nga tumaliriza ndowooza waliwo akalala akansumbuwamu nze ng'omuntu oba oli awo n'omulala akayinza okuba kamusumbuwa mpulira nnyo wano mu kkanisa nga mwayita brother sister ebyowe bityo naye ate nekijja nti nalabye omuntu mu kkanisa gwe njagala okwagala mbasaagadde muganda wange nyakukuba emboko natirabayo mbasifaanaganyeeko oli kubanga ngezaako okugatta ebigambo by'omusajja oli byayogera n'ekikulu obuuliza bali kyekirungi taata sister ne brother ino linnya okurespectinga gundi ono obutamuyita linnya lye kanyankole jangu n'omuga sister Roda jangu kitegeera kibanga kitiibwa kati omwami bw'ayita mukyala we maama aba maama we taba maama yebakana maama we ekirombulire oyo musumba Loni tuli ku Arise Ministry Arise Church International Ministries nga esinzira nakasajja waneeno naganyaza nakasajja mu Arise City tugenda batira ekipande wali ekinene nga kisalamu nga wembanzi buli ajeno manyansi ya moyo connecting okay musumba kankusabe lumu oyogere ku lunaku olwaleero nga tumaliriza ne obajjukize n'olunaku olwa nga 10 bane twagala sabuni atugulira box za sabuni tugenda laka mu crusade ate bwe tuvaayo tugenda nyanja bwe tuvaayo tugenda mu tuli muteekateeka nekyo tujja kibagamba laba tusooke tumalirize kino ndo laka so aina engoye aina sabuni aina sukali n'omunnyo musumba nenjagala bino sukali biki tuwe sente biri sensitive fa balina okugula omuntu akwaka kilo ka sukali ako ne mukagatta mu kilo 5 buli anywa ku sukali nga amereji ebyokulya batuwe sente n'ebyo kwambala mubireete tujja bigoba mu diamond sabuni yali fine talina buzibu yesabuni kubanga baleetera mu box okay tubaagala nnyo banyabo ne basabo tweyanze so enamba eyo eri 0708 39 4501 gwayagala okwogerako nange eri ku WhatsApp no ne support y'enjiri ya so tusasulya when tugenda genda ne bus aso tusasulira bus noza yakakadde kamu n'ekitundu ate ne banga letugenda okumalayo kakadde kamu n'ekitundu ne banga letugenda tugenda kubeera ennaku 3 fact nya lwe tugenda lwakuteekayo stage na biki kutereeza bintu then enkeera tulyoke tukole obukadde nga mukaaga awo gundi eno egenda kubeerako obukadde 7 okay program ya bukadde 7
mukama aba omukisa nawe alina baasi ng'oyagala ogitusigamu ye nga alina kampani ya baasi nga ng'olina baasi yo noba ne kampani ng'oyagala gituwa buwi n'okugituweera ddala ne tusayininga kalogo buuku nti yanjiri mukama akuwa ngeze mu ministry okay bana ndowooza muwulidde Arise Church esinzira gayaza nakasajja ekiri mu ddiiro olwaleero twasinzidde wano ku crusade naye ng'ekiriwo twetegekera lukuŋŋaana olw'ennaku z'omwezi nga 10 omwezi ogujja ogwa August nga tulinayo crusade egenda beera laakaayo eyo ndowooza naffe baatuwadde omukisa tujja beerayo bulungi nnyo streaming live bambi so musumba omulanga gwakuba twetaaga abantu bambi oba yeetaaga abantu abagenda omukwatirako ku kutambuza ebintu naddala transport ng'oyo okutambuza ebyuma byo ekkanisa eyina ebyuma musumba mukama yamuteekaka oba yamuwa ekisa n'agula ebyuma teyekkusa yenga ye wabula yagula ebyuma nga n'abigulira ekkanisa era ebyuma byo sinti byakupangisa sinti byaki oba ani abanja tewali abanja wabula twetaaga mukono gwokka otuyambako bitransportinga obitwala n'okubikomyawo era kaayi mu lukuŋŋaana olunaabirayo ng'ennaku z'omwezi 10 nga Arise Ministry oba Arise Church International Ministries etwala obuweereza bwayo mu bantu beeyo ate bamanye ekigenda mu maaso n'atugamba nti waliwo omuntu olina engoye oba z'otakozesa nnyo waliwo abamu nga oba wafuna omulimu ne bakuwa uniform ku mulimu nga engoye gwe nga gwe ezizo ze wali wagula nga tokyazeetaaga nnyo omanyi musumali emirimu egimu nga manager watakulaba mu uniform ya kitongole oyinza n'obutasayininga allowance ku lunaku olwo so kati zino ezizo oba otereka ntereka noweesanga ng'omusajja oba omukyala alina engoye ezimumazaako oba alina engoye z'ekitongole oba kale ez'omulimu ezimumazaako nga wiiki kati zino ezize osobola zitusigamu n'atugamba nti bino ebyokulya sukaali sima buwunga ebyo muceere ebyo byo engeri gye biri nti byakulya biri sensitive okwewala obuzibu oba obulala obunaavaamu ebyo byo osobola tuwa ayagala oba osobola otukwatirako otukwase cash oba tukwase ssente babigule era ndowooza ebifaananyi bijja babifuluma nti bino byaguliddwa bibino bye tugenda nabyo mu kiseera ekyo kubanga byo biri sensitive kale eno Yugi Now TV nze Stone M mbadde ne musumba Loni twasinzidde Gaza nakasajja ku Arise Church International Ministries esumbibwa omusumba Loni twakoze wamu ne media ya Arise Church International Ministries era abakulu babaddeko bana tubaagala nnyo abatulabira ku mukutu eyo ogwa Arise balina ne YouTube channel yaabwe ebifaananyi kwebiri ne crusade eno yennyini bagenda baba streaming live nabagambye musumba mukama muteekako ekisa ebyuma n'abigula so bananga akuma takumira mpeera tubaagala nnyo waliyo president agenda okufa naye agenda kufa mu nfa ya kyewono buno bwe bubonero bw'eddogo kwotegeerera nti ekintawanya ddogo ireko mu jaketi yange no kasitanja mbala mumanya nti kati ebbugu muli